okulabula ku kiki ekiyinza okuddirira nga Museveni tali mu buyinza. Bw'atyo minisita Baryomunsi alabudde ab'oludda oluvuganya n'eŋŋombo ze babeera bayimba nti agende, nti beetaaga ccenji. Kale bw'atyo munnange n'alabula ku kiki ekiyinza okuddako nga Gen. Museveni avuddeko oba ng'avudde mu ntebe. Era munnange Muhoozi akubye ebituli mu kwetonda kwa kitaawe. Jjukira ono special advisor wa kitaawe ku special operations. Kaakati munnange okwetonda kwa kitaawe akukumyemu ebituli, akakasizza nti yabadde atulimba. Era wano ne bannaddiini nga Father Musala nabo basitukiddemu ne bagamba nti kirabika okwetonda kwabadde kutegeeza kintu kirala nnyo, mbu tekulina bisaanyizo bya kwetonda bwe babinoonyaamu tebabiraba, okukozesa ne bannabyabufuzi nga Abdul Kantuntu naye bw'atyo ategeezeza n'agamba nti Museveni be yasomye mu kwetonda alinga gwe baakase ebikake. Kale munnange wano era bwe tujja okusinziira okulaba ensobi za NRM baalowooza ki, baabibala batya, oba balina bye bataabala mu bulambulukufu. Rogers Mulindwa awaanye ekibiina ekya Mathias Mpuuga ekya DFP, Democratic Front Party, nti kino kigenda kukukumba abagezi bonna mu Nuupu. Mbukurimu agenda kudda eno, Regula basigale eri mu Nuupu, Mbukurimu adde ewa Mpuuga. Ate munnange Kale Kayihura eyaliko IGP yeegaanye ebyokutta Kagezi nti sibiriimu sibimanyanga nako. Ebyabadde mu Delegates Conference eya DP Embalala wali muganda wange eŋŋuumi, abamu bali mu ddwaliro, ate Nobert Mao muganda wange baamulangidde kye bataamulangidde nga tekiriyo. Kasajja gwe watuta magenda mu bufumbo bwo, okukosa n'abalala ababadde beesimbyewo okubeera nti munnange baabalemesezza, era gyabadde mivuyo gyennyini. Sigenda kubeera nga nkulwisa, tugende butereevu tulabe munnange ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Naye ng'ekirango ekya Maintenance Palace nakyo temukyerabira, kubanga bano munnange balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi. Bakubireko ogenda ku mutimbagano wonna oteekemu Maintenance Palace, ogenda munnange kubeera nga buli kimu kye batunda oba kye balina mu stock okiraba. Balina ttiimu ey'abakugu esobola okukuyambako, bakwasa ekizimbe kyo bakirabirire mu byamasannyalaze, mu byamazzi. Kakati ate waliwo era ekirango wano eky'omwami anoonyezebwa omuntu omu mukwano gwe, naye ng'omwami ono ye Dewos Akambikira. Ono inginiya mu masannyalaze era yakolako mu kampani eya Local Construction mu myaka gy'ol1980 paka 2001, naye ng'alina muganda we bamuyita Baati, era yakolanga mu tour and travel. Alina muganda bamuyita Baati, ate era nga munnange Dewos Akambikira azaalibwa Bunyaruguru. Kakati Dewos Akambikira munnange jangu wano ku Uganda Atalaaje namba zange bwe ziri awo, emisembyayo 1015 endala esembyayo 73. Bwentyo munnange nkukonekitinge ku muntu akwetaaga. Bwentyo munnange mbalamusizza nnyo, mujeebaleko gyonna gye mutuusaako engalo, era nga munnange obutakulwisa twagala okumanya ddala kiki ekiyinza okugwawo nga Museveni avudde mu buyinza, era nga kino akitutegeeza si mulala ye minisita Chris Baryomunsi. Nti kiki ekiyinza okuvaawo singa Museveni agenda? Baryomunsi atunnyonnyola singa Museveni ava mu ofiisi. Kakati munnange ono ye information minister Dr. Chris Baryomunsi.
ono alabudde nti okugamba obugambi nti Museveni agenda ave mu buyinza nga temumaze kubeera nga muteekawo clear alternative tekimala nti mulina okuteekawo clear alternative kwegamba mbu ani Museveni bw'avaawo kiki ekiddako ani adda mu buyinza mbu okusobola munnange okutaasa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso teebereza jjukira nti already General Museveni ye kennyini atulaga nti ye yekaaliwo mbu ye yekaaliwo mbu teri muntu omulala okuleka mpozi ne mutabani w'embu Muhoozi mbu be baliwo bokka era basse political system yonna bagisse basse abakulembeze abapya bonna abayinza okuvaayo bonna tebabasimidde musingi essaawa eno nsuubira okuba nga waali nakutegeezezzaako nga bagenda okutegeezaako era mu maaso awo akimanye bulungi naye kye yabala tekijja kusoboka kakati munnange bali omunsi agamba nti groups zino eza opposition zo zikanya kubeera na anti-government slogans kwegamba engombe ezivumirira gavumenti okusinga mbu okufokasinga ku serious policy alternatives mbu babeera bayimbira buyimbiza agende mbu naye tebalinaawo alternative nga byagamba nti nno yiino alternative weeri abantu already bamaze okulaga nti wuuno Bobi Wine wuuno omukulembeze waffe tumuleese kakati kwegamba mu ngeri ey'okutabulwa era ng'abantu balabira ddala bali omunsi ayogeranga atamanyi maanyi ga Katonda n'amaanyi g'abantu munnange yatutegeeza nti ebibiina ebimu mbu birina eŋŋombo kati nga NRM must go NRM egende Museveni must go Museveni agende mbu naye ki ekiyinza okugwawo singa Museveni agenda buli omunsi bw'atyo abuuza ki ekiyinza okugwawo wano nno bo abamu bagamba nti ekiyinza okugwawo okusinziira ku kutabulwa kwe balina mu magye amagye gaba gagenda kuteekinga over kubanga already Muhoozi yamaze okulaga nti ali 2 week tasobola kumalako kale kwegamba bo bennyini beetemyetemyemu mu magye era munnange kiba kitegeeza nti waba wagenda kubeerawo akavuyo kennyini era Museveni bw'avaawo engeri yekiri nti munnange ye bw'atyo bwe yakiplaninga nsuubira okuba nti bw'avaawo obuvi bw'atyo Mukama Katonda ng'ageze kitegeeza nti giba gigenda kubeera mivuyo gyennyini era emmundu eyinza okwakamuuko bwe bateyakidde ddala Uganda essaawa eno we tuli n'abamuwaana bennyini babeera ate bakutte ku mutwe babuuza wowe maama nnyabo wowe kakati bw'atyo annyonnyola agamba nti okuggyako pulezidenti oba pulezidenti okumuggyako abeera aliwo kino kijja buziiku lwakyo kakati awo walina okubeerawo embeera ey'okubeera nga muteekateeka tesobola kuvaako without proper structures oba ideology era n'agamba nti munnange Uganda kiba kitegeeza nti eba egenda kufeesinga political instability singa amala gavaako buvi bw'atyo singa mumala gamugjawo nti agende jukira nti Museveni mulungi nnyo mu kwepositioninga mu mbeera eyo nti obunafu bonna bw'abadde nga gy'ategeka okubeera ng'abantu balabanga ewatali muntu mulala yenna ye talinaawo gw'ategese okuleka mbu gwe yazaala naye kati mu bana abantu abalala bonna nti ategeke nti ono mumulabanga omugezi ayinza okujja okulembera eggwanga ekyo abadde nga ajja akyewala era ng'ayagala kweteeka mu number 1 nga tewali yadde amusembererako naye munnange ensi nzibu waliwo kye bayita people power kye yeerabira era abantu already baamala dda okubeera nga bayimusa bo bye balowooza nti bano be basobola okubeera nga batukulembera kakati munnange yatugamba nti NRM kibiina kizimbiddwa ku ideology and ideology strength okitegeera naye kakati ideology eyaki eya solo candidate eya life presidency kale era n'ayogera ne principles endala mbu ekibiina kwe kiyimiridde kwe bakizimbira nga demokrasiya awo bafuna 0 kakati munnange bw'ati atutiisa atugamba nti office ya president si nyangu nnyo okuholdinga oba okukwata nti abo abaagala change balina okwetegeka ekimala
era mbu baleeta abantu abali serious oba baleete serious alternatives era nga ziri backed by experience alternatives ezo nga kuba abantu be babeera baleeta ng'ate balina obumanyirivu obw'amaanyi era balina vision ne structure. Kakati munnange tukimanyi bulungi nnyo nti embeera eyo yo bagitegeka okumala ebbanga bagitegeka dde okumala ebbanga era tetusobola kubeera na reforms kuba bo kye baagala tubeere ne reforms kuba ye agamba nti okufo ky'okubeera nga tubeera tuyimbirira change mbu twali badde tulwanirira reforms kwegamba tureforminga enkyukakyuka tuteekewo kwegamba bo kye baagala okukola mbu bareformingire mulimbu kati bave mu buli bw'enguzi mbu batandika okwekubakuba mu mitima bwe batyo naye nga tugenda tubumbirira mu bo bwe tutyo tutambulira abaliwo system ebaddewo oba eriwo eya Museveni bwe tutambulira bwe tutyo nga tugenda tukola reforms ekintu kye baagala okuyisaawo nti bayite Muhoozi mu Muhoozi alongoose ebyakola ki ebyasoba naye bannayuganda bagamba nti ffe tetwagala reforms ffe twagala change kubanga reforms zammwe muzikoze emyaka 40 twazikoowa ate nammwe mwenyini mwalema okureforminga era nga abantu beebuuza nti mmwe mujani mutugamba nti Museveni bwafa Uganda tesobola kugenda mu maaso nti muntu yekka Museveni asobola okufuga Uganda bagezaako kutulimba kubanga basika bazza waabwe. Uganda yafuuka family business abantu bakimanyi era abantu bakimanyi bulungi nnyo nti bo bennyini bakimanyi nti abantu babakoowa bakimanyi nti babakoowera ddala ababeeyita ba NRM Freedom Fighters babakoowa kubanga byonna bibagamba byebalwanirira nti abantu tebalabako yadde n'ekimu. Kale munnange bali omunsi mu kwogera ebyo ate Muhoozi bw'atyo nga ayanukula kubanga ono ayanukula essaala ya kitaawe mu kwetonda yabadde essaala kwabadde kwetonda kuba abantu baga nti yadde asaba Katonda tannaba kwetonderako omuntu n'omu mutannaba kubeera nga yeetonderako omuntu n'omu naye suubira okuba nga ne Muhoozi kyayogera kifaanaganako n'endowooza yaabo tannaba kwetonderako yadde n'omuntu n'omu. Kati Muhoozi yagamba mu kulaba yagamba nti kitaawe tannaba kwetonda tannaba kubaako nga yeetonda kwegamba nti mu butuufu bw'okwetonda era mu bubaka bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X yagambye nti Museveni kye yakoze si apology si kwetonda yakiyise mayosity politics nti yabadde abazannyira ku bwongo yabadde byayogera tabitegeeza nga agezaako munnange kubagonza mitima oba oli awo mulabire eddala 226 naye nti ye ebyo munnange tabikkiririzaamu tasuubira kuba nti kitaawe yabadde yeetonda. Kakati munnange bino nga bw'obiwulira awo still wabaddewo ababadde babikubyemu ebituli waliwo ababadde babikubyemu ebituli Father Musala wamu ne Abdul Kantuntu n'abantu abalala bonna babadde bakirabye dda kubanga kati jjukira nti oli mutabani we Muhoozi Kainerugaba ate nga tukimanyi bulungi ennyo nti kitaawe era ye menta we taata ye menta wa mutabani kyokka tejjukira nti menta wa General Museveni yali Obote yakola statement n'agamba nti Museveni can only tell you the truth by mistake nti asobola kwogera mazima bw'okubuulira amazima nga gamusimattuse busimattusi era munnange engeri gye kiri nti ono tabani wamutegeera bulungi nnyo naye bw'atyo n'atutegeeza nti oyo yabadde munnange agezaako kubaako kyabikkirira naye nga byabadde ayogera byabadde opposite nnyo ku ebyo byabadde ategeeza. Hillside View Apartments ziri wali
ku kasozi ejjanyu ku kyaki ku Entebbe Road tuuka Enamulanda Kitende oba ekajjansi obuuze nti Hillside View Apartments ezisangibwa ejjanyu ku kyaki yewa bagenda kukulagirira ogende wali ejjanyu ku kyaki era ogenda okusanga ekipande kiriko Hillside View Apartments omuli buli kimu era gwe just twala tulo twokka osobola okupangisa olunaku ennaku ebbiri ewiiki omwezi emyezi oba omwaka kisinziira munnange ku bwetaavu bwo amasannyalaze tegavaako wifi ya bwereere ate nga mulimu ekiyungu eky'omulembe eddiira ery'omulembe ebisenge ebisukka mu kimu okukussa ne wabweru olujja lunene nnyo tenti weeri musobola n'okwokya ku nnyama awo kuba byonna weebiri kale munnange transport okunona naddala ku airport bw'oba wakatuuka bwa bwereere oba okumpimpi awo wonna w'oba oli kasobeera nga tobeera wala nnyo tojja baga nti mujje munona ejjinja kasita obeera nga oli kumpimpi awo bajja kunona ku bwereere kale munnange nga bwe nkutegeezezza nti Museveni okumukamulamu amazima waakiri okwata ejjinja n'olikamulamu amazzi osobola okugafuna naye ye okumukamulamu amazima kiyinza okubeera ekizibu ennyo okusinziira munnange kwabo ye kennyini bamentalinze kati nga mutabani we kennyini akyogedde ate naye Dr. Milton Obote yali yatubuulira dda kati ate be yasuubiza mu lutalo olwatta abantu enkumuliitu bye yabasuubiza nawo kennyini basobola okugamba nti oyo asuubiza n'atuukiriza oba nedda kati ate bayinza bwe mu kusuubiza kuno Museveni mu myaka 40 gy'akalakatidde Uganda ebisuubizo byazze ng'akola tetugenda na wala nnyo ebisuubizo byazze ng'akola eri abantu nti bannange nabbakolera kino na kino babanjizza ne bakoowa tatuukirizanga nako yadde naye nga bamumanyi mu kusuubiza n'atatuukiriza ekyo kyo abantu bamukakasa kakati kitegeeza nti munnange amazima tegamuli kumpi galabika gamuli walako akunukkiriza makunukkirize era wano nga bwe nkutegeezezza nti abantu bangi bazze boogera ku kwetonda kwa General Museveni kuno Father Musala yagambye nti omuntu okwetonda yabadde mu Mesa wali ku St. Mary's Cathedral e Lubaga Father Musala n'atandika okukuba ebituli mu kwetonda kwa Museveni n'agamba nti ddala yeetondedde ddala okuva ku ntobo y'omutima gwe kubanga omuntu bw'aba yeetonze Father Musala yagambye nti bwe yeetonda alina otubuulira bye yeetonze nti nootonze olwa kino in fact Father Musala yagambye nti alina okwetonda nga agamba nti nootonze okutta abantu neetonze okubuzaawo abantu okusiba abantu okubateeka mu bwavu okulemera mu buyinza ebintu bwe bityo byalina okubeera ng'alaga nti yeetonze netumanya nti ye yeetonze kino okusinga okuga nti neetonze byonna bye twakola ebikyamu bagamba nti tebikwatagana General Museveni alina okuvaayo n'ayogerera ddala exactly kiki yakola ne famire ye nti abadde ebyokulabirako n'agamba nti okugeza bayinza okwetonda ku lw'obulindo bw'ensimbi obuli mu trillions ze babba obulamu bw'abantu bwe batutte abantu be basse oba okutaataaganya eggwanga n'abantu mu ngeri yonna naddala kati nga okutaataaganya entambula z'abantu konvoyi ya Museveni eyitawo oba ne bajula okufiira ku makubo abalwadde nga tebafuddeyo oba emergency oba ki wabula balinda nti omufuzi w'eggwanga ayitewo abantu abazzenga bawambibwa ebyo byonna Father Musala agambye nti ebyo nsuubira okubanga bwatu beyalize n'ayogera abantu ne bakakasa nti kino kye yeetonda kubanga waliwo n'ababadde baga nti bagendagenda mu State House nti Emmengo bwe yali badde egenda mu State House bajjukira bo babadde mbu bawadde ekyokukkiriza nti bajja kukkiriza singa akola bino naye nti bagende mu State House ababuulire musebo weetonze ku ki tumanye oyinza okuba weetonze olwa Mukama Katonda okwagala ennyombo nti bagamba Katonda
mbu yaba providing abaagala nnyo mbuno tukalakata ebbanga lino lyonna nga gwe weewaana bwotyo kubanga yatugamba dde agenda ye alina okugenda mu ggulu alina okugenda mu ggulu lwa mpaka kakati Abdul Kantuntu n'abakulembeze abalala mu opposition bayogedde ku kitu naye kati ye Abdul Kantuntu wa Bugweri County naye abuusabuusa okwetonda kwa General Museveni era agamba nti ye kwe yasinzidde okakasa nti Museveni okwetonda kuno tekwabadde kwa ddala kwe kunanaagira kwa Museveni yabadde script tagigoberera bulungi nga olaba erabika Maama Janet yabadde agimanyiiko kirabika ndowooza bwe baagiwandiise yaga nti kirabika Museveni bawandiise buwandiisi ne bamugamba nti basome kati in respect olw'okuba nti mukyala we amuwa ekitiibwa buliwo ne muwala we kati ne beesanga basoma ekiwandiiko just era nabo ndowooza baalowooza nti tajja kukkiriza kubisoma tajja na kubyogera kati muwandiikire buwandiikize babisome yalowooza asoma ssaala kubanga Kantuntu agamba nti Museveni ne bw'omuwandiikira speech bwe biseera ebisinga obungi tagigoberera gwe muwandiikire nti kati yogera bino mu biseera ebisinga obungi mbu tabigoberera era mbu byaba ayogera bwe mulaba abisoma bisome mbu yabeera yabyewandiikidde naye nti omuwandiikire mbu asome bisome naye kati kino kirabika nti eno yali tagiyisizaamu yadde n'amaaso baakimusuddeko busuuzaawo era y'ensonga lwaki yabadde naye kennyini emiba yeekanga byekange nga bw'agamba nkyogedde mu mbeera efaanaganako bw'ekyo kale nekiba nga kikwatagana bulungi nnyo n'ekyamuhoozi oba oli awo naye kwegamba oba yabadde agyetegekedde oba yaleeta agyetegekedde still nti ekirungi ekiwandiiko kyavudde mu family era nga kirabika nti already ye Maama Janet yabadde amaze dde okubeera ng'akyembuleesinga ng'era ndowooza bakyogerako nga bali eyo mu State House nti naye olowooza kino naye jjukira nti already bino birimu muhoozi ate muhoozi kitegeeza nti bw'okwata minzaani n'ogitako mu maama ne taata erina gy'esinga obuzito n'egyeri empewufu ekyo osobola okukitegeera nakikunyonyola luli naye kwegamba engeri gyekiri nti bw'otunuulira katugeze empaka za muhoozi n'eza General Museveni zonna mu bintu bingi nnyo si ye muntu abuulirirwa era General Museveni yagamba nti tebuhabulwa n'okuwabulwa si kintu si muntu mwangu yatuuka n'okwetuuma erinnya eryo nti si mwangu kuwabulwa na kubuulirirwa newankubadde ng'ekintu ayinza okulaba nga bwe tuli essaawa eno ng'alaba atandise okwesikaasikamuuko naye ng'ekituufu kiri nti okubuulirirwa kwe n'okuwabulwa era nga okukusaasaanira immediate family members n'abalala bonna abasubscribinga ku NRM nti okubuulira oba okuwabulwa si kintu kyangu ennyo gye bali kubanga bo balina ekikwato kyabwe naye kwegamba nti obuzibu bwe balina nti bo nga bwe bajja nga bakimanyi nti eggwanga balina kulifuga emyaka simanya 5 mbu n'oli ayongereko 5 mbu n'abalala bajje balina emyaka gyabwe gisukka ne mu 10 gye baapulaninga okubeera nga bakalakata Uganda bo nga bagezza dynasty yaabwe naye kye batamanyi nti mu maaso ga Katonda nti emyaka 4 eringa microsecond kwagamba akatundu k'akatikitiki kusaawa yo akakatikitiki akera chwa kikati emyaka gino gyonna giyinza okuba tegibeera naka microsecond aka mu maaso ga Katonda nti munnange nagyo gino giweddeko kati kye bataalowooza nti emyaka egyo gijja kuggwako gino giweddeko era okupanikinga okulaba kw'amaanyi nnyo mu maaso gaabwe ne mu bikolwa already bamaze okukitegeera nti omuntu gwe baali baategeka tajja kumalako kakati bo abasobodde okulaba amangu nti katwetonde kanaye tumukake yeetonde waliwo omuntu omu yabadde annyumiza
n'ageraageranya ku bantu ku mulembe gw'abantu abaali basazeewo okuzimba tawa akanaala mbu batuuke ewa Katonda, batuuke ku Katonda. Naye Katonda n'abakyusa ennimi, buli omu n'aleka kwogera lulimi lwe lulala ku lwa munne, era okukakana nga tebasobola ku communicatinga nti oba mpeereza kino twongere mu kuzimba tuwanvuye akanaala tutuuke waggulu, era ne baawukanira awo. Kakati okusinziira mu mivuyo egiri mu famire ya Gen. Museveni n'obutakkaanya, kino kyongera okulaga nti already ekisooka nti emyaka bo gye balowooza gyonna gye baagala ofugira Uganda nti mu maaso ga Katonda tegiwera ne sekendi emu bweti, nagyo gino gikoze eki giweddeko. Kati batandise okwogera ennimi ez'enjawulo. Tulaba Muhoozi takkaanya n'abako, ate nze njagala okukakasa nti Muhoozi n'akwata obuyinza, nsuubira okuba nti abakoddomi bayinza obbaleka nga beetakuza lujjo nga bali seke abatale tayinza balekera ati n'ekikumi, kubanga kati already baatandikira awo era nga bw'obanga obadde ogoberera osobola naawe okukiraba n'ogamba nti already kati waliwo ennyafa, batandise okwogera ennimi ez'enjawulo, batandise obutakwatagana. Waliwo aboogera Oluchwezi, waliwo n'aboogera Olubayibuli. Ekyo tuli twakitegedde dda nti oliko balinamu essuubi ayogera Luchwezi, ate bano era n'ebyokusaba si byaliko era nabali tabalabanga bantu, era ng'asuubira okubabonereza essaawa yonna. Kale kati munnange akanaala ne kabalema okubeera nga kazi dynasty neerabika nga egenda kukomaawo nga bwe mwalaba ebyali eBibel. Kakati entalo zeeyongedde mu famire, era nga bwebanga yekkowa gye balinawo, era ng'oli gwe bali basuubira okuba nti yagenda okujja mbu akwate obuyinza ataase emaali yaabwe, bwabukwata ayinza okusena ensene, era abamu ayinza okubaavuwaliza ddala ewatali yadde n'okusaasira, ewatali yadde n'okukola ki n'okusaasira. Kati sayidi emu ekitegedde, sayidi endala eri awo ekyabumbirira nga bwe kiri nti munnange keezaala keekumbirira, naye newankubadde munnange azaala ekibya kibumbirira, waliwo wootuuka n'ogamba owange ewanyu waawo ngezezzaako. Kakati wano still bano abawozi b'omu nnyama kati nga ba ministers tulabira ddala nga ensobi zaabwe ze bakoze nnyingi, ng'ogyeko okuwudiisa abantu kuba kati balina akakodyo. Ba ministers mubadde mubeegendereza yonna gye bali, bwe batuuka badda mu kutuyabula mazina, kutwala bayimbi, kukola kutya, kwegamba okusanyuka mu kujaguza kuba kungi okusinga okutunuulira ebintu abantu bye bandibadde batwala ng'ebiyinza okubayamba. Nti okusanyuka tusanyuse, naye enguudo zaffe enkole, amasomero gaffe abaana basoma oba basomera wansi wa miti. Baministers bali mu kugabana mabaati agandibadde gagenda okuyamba ate constituencies zaabwe gye bava, bo bagatwala ku zifaamu zaabwe, so nga ate balina ne ssente ezigula amabaati ne bageegabanyako, ate okuviira ddala mu ofiisi ya Prime Minister. Kwegamba kino bw'okitunuulira okirabira ddala nti newankubadde ate bagirega sayidi eno eya Nuupu bagirabanga theatre, mb'oyo muyimbi buyimbi, kuno si kuyimba, mbugenda ku stage oyimbe. Naye ate munnange njagala okubuulira nti ate bo bennyini bwe bakuba rallies gye babeera eyo, ba ministers mubadde mubalaba nga batyebula amazina, kwegamba okusanyusa abantu baabwe, okutwaliriza obudde nga bwe bagenda eri bwe bagabana akasente nga beerimbise mu kumubilayizinga. Kale nti abantu oba oliawo baagala answers, baagala essuubi, baagala emirimu, baagala enguudo ennungi, baagala affordable health care, quality education, functioning hospitals, so si malwaliro nga galiwo bubizi. Ne bali omunsi kennyini atubuuza nti ddala mwe mumanyi Museveni bw'avaako ki ekiyinza okuddako, naye kennyini yazirika bwe yali agenze eyo. Naye n'akalolo gye baamutwala nga n'akapande kali ku muti awo, helicopter yamunona n'emuleeta eno malwaliro gaabwe.
enakasiro okusobola okufuna obujjanjabi naye kati yafaayo ko okuddayo eri gye baamutwala nga first aid emergency ng'eguddewo eddwaliro eryo liri ku ki libaddewo ku mulembe guno ogwa Museveni. Ntera nnyo okubajjukiza olugendo lw'ebirembo mujjukira nga tunaatera ogenda mu kalulu ka 2021 Museveni baakola olugendo lw'ebirembo ne batandikira akasomero akamu Samuel ne batambula naye akasomero ako nga bwe baawamba akasomero nga bwe kaali era tebaakwatibwa nsonyi okuddayo mbu batandikira mbu simanyi bwe twatandikira biki wali historical nnyo naye ng'akasomero kakwamye kati bagambira tugenda kazimba tugenda nakuzimba essomero lino emyaka nga giri mu 40 simanyi oba baalizimba ababeerayo eyo gye baatandikira olugendo lw'ebirembo mujjukira olugendo lw'ebirembo sikiwuliranga na ku birembo natanga kiwulira kuwo naye akasomero ako baakazimba kakati nti ensobi nyingi ezikoleddwa naye ate ne kye baasuubira oba kye baalowooza okuzimbirako kiyinza obutatuukirira nti ne baministers bennyini tebalinaawo nnyo kye bakola mu bantu okuleka okugenda okutyebula amazina okubatwalira abayimbi ne bamaliriza nga boogedde bye boogera era ensonga kyo kiri akulaaliza ezo gweyogera ku Bobi Wine bajja kuŋŋoola mwalaba twakajabo wano olwayogera ku Bobi Wine ne batandikirawo okumuŋŋoola ne bamuŋŋoolerawo kyoyogerako tokimanyi oli muleke mulala ffe tuzze kulya kale bano tebalina nnyo kye bakoze era babeera mu kutyabula mazina mu kutegeka kwegamba mu kubuzaabuza abantu anti katijjukira kati abantu abamu bamuleetedde omuyimbi katugeze ani alieni sikiini nga batandika kwegamba bo babeera bazze mu binyumu newankubadde nga ate ensonga enkulu bali ze boogerako kubanga jjukira nti Bobi Wine ne bw'anaagenda ewantu bakingisaha ne bayimba era bajja kuyimba nnyimba za revolution ne Bobi Wine ajja kuyimba nnyimba za revolution. We are fighting for freedom. Ekyo kiri awo ate still bw'anaayogera eri abantu obubaka bujja kuba bukwatagana n'ebyo bye bayimbye kati bano abayimbi abalala bajja kweyungamu bweyunzi naye already ng'obubaka bukoze eki buyisewo naye bwe bali kuba kulya na kunywa na kutyebula amazina baminisita mubalabye obutambi mubulabye ne prime minister kennyini Nabbanja nga naye anyeenya akabina bw'ati alina amazina ge gaazina ali baziniddemu singa mbadde nga narekodinze video amazina gali bagayita ag'ekijjankunene muganda wange naye nga bwe bongera okubeera nga bafeebya ekibiina ekya NUP nakutegeezezzaako nti bano bagezaako okulaga nti kakati already amaanyi amapya gazze era batutegeeza nti ekibiina ekya Democratic Front ekya Mpuuga kye yaleese mbu kati kino kigenda twala kurimu mbu abasigadde kugamba empulunguse oba ab'ekibogwe nti basigale mu NUP bo bwe batugamba okusinziira ku Rogers Mulindwa n'abalala nze mbadde nga nze gyambawuliriza era nga batukakasa nti Democratic Front Party nti eno mbu yegenda okubeera ne barrio leaders era nti bano abalala basigale mu National Unity Platform ekintu kyensuubira okuba nti ekyo bayita okulabira okumpi nti already waliwo ekintu ekigenda mu maaso mu Uganda ate nga kino banaagenda okukizuula already bakimanyi nga ekyabatuukako wano mu Buganda ne Busoga nga kibatuuseeko mu Uganda yonna nti already ku ground abaana batambudde era abantu bategedde ensonga ne bagitegeera bo bano ne bajja ne bategeka ebivulu byabwe ne bazina ddombolo yaso ne babaleetera bakiweewa simanya baani ne basanyuka naye ekituufu abantu bakimanyi luli batugambanga nti abantu bagenda kulaba muyimbi Bobi Wine tebagenda kulaba muntu gwe bagenda kwonda kuba president njagala okubuulira nti essaawa eno wetuli oleda abantu balaga amaanyi 221 wetuli essaawa eno ebintu birala nnyo naye kati bano nga ba Rogers Mulindwa olede batugamba nti Democratic Front mbu egenda mbu ku separatinga real leaders mbu
ba real leaders oba abakulembeze abatufu badde mu Democratic Front Party mbu Cream bamutwale kati abasigadde the rest basigale mu noopu. Abantu already balina kye bayogera ku bagamba twakuwa abo ab'obukooti ab'obusuuti twenza na kwogera ku ba Cream noyogera ku Bwanika n'empuuga bamubanja olukaaga n'abalala bali bonna bonna be bamanyi abali b'enkwe abeeryamu enkwe nabo bennyini nnyini gwe n'olowooza nti nno ye Cream gw'otwala olede ng'abantu babalinako ebakompulinika. Kati awo ekibalo wekitagattira nti waliwo kye bayita okwejubisa kubanga Moses Kigongo yagambye Museveni nti yayagala akalulu kakubwe nga tewali bajja ati abantu bakasalewo nti ono gwe tusazeewo so jati erime kugenda kukuba abantu kubakaka. Kati ate eno mu NRM mu bukulembeze bwabwe mbu yagambye nti yayagala bwamu mugongo kubanga akoye abali b'enkwe naye kenyini akimanyi nti bwe butabe bwa mugongo tebajja kumuwa oba tebajja kubawa. Kati ate ekyo kikola kubbo kubanga balina influence nene nnyo. Kati okwatibwa ensonyi nga tosimbye mu mugongo nga bakulabye nti gundi ne gundi tebasimbye mu mugongo bebaddeko olugambo naye ate Democratic tekikola kubanga omuntu alina okwesalirawo lwaki gwe oyagala essente zo zimu influence nga akwatibwa ensonyi akusimbe mu mugongo. Kati be baagala ebyo naye ne mu Parliament General Museveni mbu ayagala amannya ago buli mu gyalondedde simaba bitegeere bwe bityo era walaba ne mu Parliament yali gyali nga balonda speaker. Ekintu munnange ekyalagira ddala nti tewaliiwo demokrasiya kwesalirawo wenga omuntu independent. President alina okubeera ba influencing mu kubanga abantu bonna bonna baagala wali yalidde akasente kwegamba eba influence eri awo indirectly nti wabawo okutya wabeerawo okutya kwegamba aba yenkanankana n'omuntu wa campaigningidde ku polling station kyebaali bavunaanaani kyebagweteka ku Nalukoola. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tweyongereyo njagala tufundikire emboozi yaffe ye General Kale Kayihura yeegaanye ebyokutta Kakizi nti tabimanyiko tabiriiko yaali mu kwerimira bibala bye era yaga nti obulamu bwakyuka era kati yabumanyiira obw'okubeera mu kyalo yadde teeteranga kugendayo yali tamanyidde kugendayo naye kati yabeera alima bibala bye era obulamu bw'ekyalo kati yabumanyiira era n'agamba nti abamusibako ekyokuba nti amanyi ku byokutta omulamuzi Kagizi agamba nti nedda ekyo si kituufu era agamba nti kubanga famire eno eri close nnyo gyali ate era agamba nti ekyokutta abantu mbu kyatandikira ku mulembe eyo ogwa Wamala na byaliwo ba businessmen nga battibwa mu kibuga nga babatagitinga era n'agamba nti yensonga lwaki baleetawo operation Wembule mbu yava mu ekyo ku mulembe gwa Katumba Wamala ng'akyali IGP mbunga mu biseera ebyo bagamba nti abantu battibwa ba ADF naye agamba nti ebyokutta Kagizi ekyo naye kyamukuba wala nnyo okufa kwe kwamukuba wala nnyo Joan Kagizi agamba nti mukyalo ono yali w'amaanyi nnyo kufa kwe kwamukuba wala nnyo era nti yali w'amaanyi kuba yali ku ttiimu yali legal advisor ku ttiimu ye era nti baali close nnyo. In fact n'atugaana tugamba nti mu 2023 nti famire eya Kagizi yayambako mu kuganizinga mu kutegeka embaga ya muwala wa Kayihura mbu kati bino bye boogera propaganda ogezaako kubaawulayawula ye tabimanyi tabiriiko. Jjukira nti Nixon agasirwe eyali omusajja wa Kayihura ennyo bwe baali baweereza okubeera nti ye yatuma abajambula okutta Kagizi naye Kayihura ye n'agamba munnange ebyo itabimanyiiko kubanga famire eyo
yali isoka yali close nnyo ku Joan Kagezi ate kakati ne family ye bali close nnyo ne mu 2023 bayambako okutika embaga ya muwala we tutumanyi obekyo munnange ate kikwatagana interests endala nadaze nga zirimu akasente tetumanyi oba tidala kayihura omutima gwe akuwadde onaga nti mukebere bubuno nti wabaawo akasente kisobola kumulyamu lugwe kale munnange byonna tunayongera okubeera nga tubimanya tetwagala kubeera nga tubiyingirira nnyo okwegamba ku mutendera kwebiri okubeera nga tusala ebigambo munnange twogera ku kulonda tuli mu delegates conference eya DP eno ababadde bajasimula bugolo era nsuubira okuba nga Norbert Mao yakitegedde nti egenda kuba nnyondo nga ekuba kota pini okulaba nga egiyingiza oba egifulumya kakati munnange yabadde kewusi yennyini kabadde kavuyo waliwo ne MP gwe batutte mu ddwaliro nga alina ebiwundu ebyamutuusiddwako n'abalala bangi nnyo Richard Sebamala ye munnange bamukasuse bamuwandudde mu lwokaano era teyasobodde kubeera nga munnange abaawo omuntu nga alina kyabala aba akibala kati Norbert Mao munnange newankubadde nga baasose kumulemesa kuyingira ttenti era mu kwogerako eri abantu yayogeredde na ku mmotoka ye ng'akutte ka megaphone mu ntandikwa bujuka yabadde delegates conference nga yanaku 3 yatandise Lwakutaano paka Sande muganda wange abantu baasose bamuwerekereza ebigambo kasajja gwe twakukuwa genda mu bufumbo bwe ne Museveni twala sente za sale jukira abaga nti yadduke wasale okusuna akasente mbu asobole otegeka delegates conference yabadde yeegaana kakati munnange delegates conference yabaddewo nga yabadde yakutandika nga May nga 3 era lwe yatandise olunaku lwabadde Lwakutaano ng'erina okukoma June nga 2 olunaku lwa Sande era nga yabadde ya mulundi ogw'12 12th DP National Delegates Conference wali Embarara bwekyo muganda wange tulabye nga ate obunkenke bw'amaanyi nnyo obutakkanya bw'amaanyi nnyo mu kibiina kino ndowooza kye kikyasinza obukadde oba kyekimu ku ebyo ekyasinza obukadde wano mu Uganda DP ne UPC kiriwo ekibiina ekisinga obukadde naye nga munnange yabadde embaga yennyini ey'amajanja kakati Richard Sebamala ono nga challenger yabadde challenger era nga Norbert Mao yabadde amutunuulidde nnyo nga ayinza okubeera nga amulemesa ono ate olwokwano okukakana nga tebamukasuse eri bamusikambudde nga bwe banakusikambula mu layini waliwo omuntu omu wano yagamba nti bamulimba ne bamugamba nti sigale waka tuleeta kaadi agenda okuwulira kaadi bagiwadde mulala kaadi ya NRM wano omu kuba bandi banyumiza jjo nti bamugamba beera gwe wano beera wano ewaka tuleeta kaadi naye naatuleka baleeta kaadi maama nnyabo kumbe baali bamujja mu lwokaano baatugeraga nti uyo atidde taze na kujja kati Sebamala munnange yabadde yasasudde nomination fee era nga abamu ku banne abadde bamukkiririzaamu nabo babadde basasudde nomination fees bonna baagaaniddwa ne banne ba Sebamala baagaaniddwa kakati munnange Sebamala okumudisqualifyinga nga omubaka wa Bukoto Central kino kyavuddeko omuvuyo ogw'amaanyi n'embeera okubeera nga yeekanama era kigambibwa okuba nti police officers bwe batyo baakutte Sebamala n'ekifuba ne bamufulumya Asama Hotel wali Embarara mu Eruti Embarara mu kibuga Mbarara Eruti era nga muganda wange nti babadde bafunye okusinziira ku byabaddeyo nti babadde bafunye ebiragiro ebikambwe okuva eri Mbarara City South Deputy RCC Robert Kanusu yage mugende mu mukwate
mumusikambuleyo mugende kakati Sebamala bwe bati munnange nga bamusikambula era Sebamala nga amaze okubeera nga ava mu race Mao kati yabadde munnange amaze okubeera nga ajjawo bwabadde atiira ddala n'agamba nassa ku kikko bwe n'agamba nti kati ensigazaawo Michael Lulume Bayiga wamu ne Alita yabadde agala ekifo kya Deputy President General n'olinga yagala kya chairman kakati munnange mu sikafu y'emu Mukono South MP Fred Kayondo omu kuba mobilizers ba Sebamala ono munnange yafunye ebisago oluvannyuma lw'okukubwa kakati abawagizi ba Sebamala bwe bati ne bamuddusa abaddusiza Kayondo mu ddwaliro nga biwala ttaka twakakasizza nti Richard Lumu naye bwatu yavudde mu lwokaano okuvuganya ku bwa General Secretary kakati waawo n'alekera incumbent Gerard Siranda ne Ismail Kirya n'abaleka mu lwokaano oli n'aluvaamu Mao yabadde yategezezza delegates conference ti DP tesobola kubeera ng'etundibwa era yabatana kigendererwa kya kugitunda nti si kya busika nti yabadde asobola okukiteeka mu ddaame lye nti abaana be bakisikire era n'agamba nti abo bonna abageza okugaa nti DP yatundibwa be balabe ba DP era abagenda mu mawulire abagenda ne mu kkooti okuloopa emisango be bagezaako okubeera nga munnange balya olukwe mu DP byali ebigambo bya Mao kakati kinajjukirwa nti Mao ono babadde bagamba nti yagenda ewa Ssale okusabiriza ssente mu kutegeka delegates conference Nobert Mao yannyonnyodde n'agamba nti ne Ssale Musale muganda wange balina enkolagana yaabwe bo nga bo ate teweebuuza lwaki yabadde tagendayo yekka ate nga alina okugenda n'abakungu okuva mu kibiina kya DP kakati munnange bo abantu bagamba nti ekibiina ekya DP Mao yakittattala dda era beebuuza lwaki takivaako n'akola ekiki oba n'agenda mu NRM abamu bagamba nti essaawa yonna Mao ayinza okujoyininga NRM ebyaddala naye nga ekimuwa amakulu mu NRM nsuubira okuba nti era kyekibiina ekya DP kyekibiina kubanga ye Senkaggale batuke nti Senkaggale kitegeeza mawale kituufu kakati munnange byonna abantu bagamba nti ye result oba ke kabonero oba ebibala ebya NRM okulwa mu buyinza byonna ebiriwo ebibala bya NRM okulwa mu buyinza nti NRM jjukira nti erudde ng'erwanyisa ebibiina bingi okubeerawo biina by'ebyobufuzi kati naawo kyekoze kubeera ng'ebizimba okoleka okuwulira essanyu nga byonna bitandise okubeera nga birwanagana oba bikubagana jjukira nti n'aba NRM nabo bennyini tebakimanyi nti ekibiina tekiriiwo kubanga nakyo kyennyini General Museveni yakyezimbirako ng'omuntu era y'ensonga lwaki kiraba waliwo PLU ate waliwo Muhoozi era kikulaga nti Museveni oluvaawo bw'ati Muhoozi ne bw'abanga waali katugeze nga bakozesezza eryanyi n'ayingira entebe kiba kitegeeza nti abatali wansi wa NRM abo bonna abaya bayiwa dda abaali ku kintu kirala nnyo ekifaanagana nga PLU piraawo sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange tusigalate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atulaaje nga bulijjo Mukama Katonda abakuume